tugira wano batusange bannamawulire mugamba mutye okuva wano paka awo si wawanvu naawe ogenda ogula akatunda walige tubadde twesunze empombo naye tubadde twesunze empombo naye yadde akafi ate tubadde twesunze empombo naye kituweddeko we batugambye amasala tegali kali yankolo mwayagala ebyononese mu nsi ya Mukama. Siyinza kuba nasuubira gamba nti oba omukolo ku kyalo teguliiyo kuba mbadde sinaba kutuukayo naye era ekyo nja kukirekera namawulire ogenda onoonyereze olabe oba ku ground omukolo gyeguli kati nze kusaawa ero siyinza kukugamba nti gyeguli oba teguliiyo. Tegedde kimu nti omukolo gusaziddwamu nga tumaze n'okwambala amasuuti. Kansala Kitumba Richard okuva mu luka gw'ekyetume nga mbadde maze okweteekateeka okugenda okwerekerako munnange Honorable Katerega Richard Basajja Mivule MP w'abantu baddako Mukono South naye kinkubye ekyukwe ate ngenda okutuuka wano nga baŋŋamba omukolo gwasaziddwamu olw'embeera yabaddewo nti ewaka balina akakwakulizo ke bataddewo Honorable Mivule kataasobodde kutuukiriza akimiliyoni 9. Nze nno kinkubye ekyukwe kuba olunaku lwaliro nga bamanyi weekend tubako n'emikolo mingi nnyo naye mbadde nsazeewo ku lwa munnange Honorable Mivule tugende tubeerewo ku lulwe naye kitubuuseeko ate nga akasente twafunira ddala akasente akawera miliyoni nga 8 n'omusobyo naye kimbuuseeko okubeera ng'omukolo tegenda kubeerawo. So abantu tubadde si basanyufu mu gurupu mwe tubadde tusondera ssente abamu nga bagamba n'okugamba nti bamutwale mu mateeka naye ne sikakasa oba eriyo amateeka agasobola omuvunaana obtaining money by false pretense kuba yakoseze olukujjukujju n'atuggyako ssente gwajjeeko 10 gwajjeeko 2 gwajjeeko 5 so bigambo si birungi. Era mpuliddeko mu mawulire ng'era abantu beemulugunya nti guno si gwe mulundi ogusoose okubanga Honorable Katerega ateekateeka ensonga bweti n'ayiwa abantu nga tebamaze okumuwa contribution. So abantu abamu tebeewunyiza naye ate ffe ababadde baludde naye twewunyiza nnyo olw'ekikolwa kino ekikoleddwa. Mbadde neteeseteese nkedde ewaka n'omukyala ne mugamba breakfast yagireke nga twakoze enteekateeka nga tugenda kufuna breakfast ku Resort Hotel ffe ng'abako naye kimbuuseeko bwe ntuuse ku resort nga siraba omuntu n'omu ogenda okubikola WhatsApp group ng'omukolo bagusazizaamu. Meeting zibadde zituulawo. Tubadde tera kutuula ku gavana olumu ku Resort Hotel nga gye tukuŋŋaanyiza akasente kaffe ak'omukolo. Yabagamba omukolo gugenda kubeera ku kyalo ki? Yali ategeeza nti omukolo genda kubeera Nakisunga mu ggombolola Nakisunga ekyalo ky'e Katente nga tugambye omukolo gugenda kubeera eyo era olunaku lw'olwaleero nga letwaraganya abazadde kyo tugenda okugendayo naye ate abazadde betwaraganya ate bamuganye so ne tutategeera bulungi waliwo ekitatambudde bulungi awo. Babazadde mwawuliziganyako nabo omukazi ye mwamulabako? Mukawefube okulaba nga omukolo gwaffe gubeerayo tulwanye nnyo okulaba nga twogerako ne ssenga oba n'omuko oba ne taata naye ate Honorable Katerega ng'ennamba zigaanidde mu ngeri emu oba endala ng'alinga atayagala kuwaayo nnamba ya ssenga oba eya taata twogereko naye. Abawo ne mukadde waffe Inspector Chao abadde yeevuddemu n'agamba akakwakulizo ke bataddewo ak'emiliyoni 9 ye weeziri ku ssaawa eno tugende naye era nga mukama waffe teyeenyeenya Honorable Katerega. Emikolo egiyiika mbadde ntera okulaba emikolo egiyiika nga abako basoose na kutuuka oba kale nga waliwo obuzibu obuzi obuteewalika ng'okufiirwa nti oba omugole afudde nti oba mama w'omugole omugole gugenda okubeera afudde. So mbadde sikirabangako kino bwe kiti omukolo okugusazaamu ku lunaku lwennyini luno
ate ogw'omuntu nga Honorable Katerega MP waffe addako Mukono South. Sente zadenga mmekolo. Wembaliriramu ndowooza abantu basonse sente zitakka wansi wa miliyoni nga 8. Atuteeseteese omukolo guno okumalira ddala emyezi nga 6 nga meeting zituula okumalira emyezi nga 6 nga tutuula okubeera nga tusala endotto tutya bwe tuyinza okubeera nga omukolo gwaffe guweebwa ekitiibwa ate nga gumugwana mu kitiibwa kyalimu. Musaba aveeyo yetondera abantu emikutu emigatta abantu olw'ekikola kyakoze nga ate abadde omu ku bavuganya akamyufu KNRM Mukono South Constituency. Kati waliwo ati emikwano ebyo baagala okugenda mu kooti ekintu ekyo kyogera. Waliwo abaagala okugenda mu kooti sente nnyingi nti zabatutteko. Omukwano baddembe okugenda mu kooti okumubwabira oba si ekyo baddembe okumusonyiwa ko bamuwa lwa mukwano. Timba Livingstone ndi mutuuze Mugomba ina Kisumba naye ekintu kyansonyi nnyo erifu abantu abafuuka ekyokulabirako mu bitundu omuntu okweyisa emeyisa eyo n'otegesa abantu ebintu ne batuula mu meetings z'embaga ate oluvannyuma n'oweefuula otulazeewo nakabonero kalaga nti omukolo guyimiridde olw'ensonga gundi ne gundi. Ate ennaku zino omuzungu yatukyusa yatussa ku kyalo kimu yali badde akubira abantu amasimu oba zimeseji oba ki. Ekintu kya bulimba nnyo kya buyaaye eri abavubuka oba omuntu yenna ali mu kiti ky'okwagala okuwasa omukazi oba okugenda okumwanjula bw'omukazi bw'olaga ebbala eryo oba olaze obulimba n'obuyaaye n'obunnanfuusi. Naye nga kaadi gwe wagifuna? Kaadi yazitugabira ku Gavana Hotel mu Kikoze Mukono. Era ffenna tubadde beeteefuteefu okubeera ku mukolo nga tugwesunga olwaleero nga 28. Meeting zibadde zituula yabalaga ku mukyala. Omukyala tumulabangako fe abadde atugamba nti omukyala okumwanjula oba gye tugenda okwanjula mu Kisoko Katente. Mukyalo Kisoko Katente ekisangibwa Mugomba ina Kisumiro mu disitulikiti y'e Mukono. Kugamba badde olinze kugenda kulya byetavu? Mbadde nninze kugenda kulya bitavu na kutwaniriza n'okutwala buli kimbeera yonna ye mbadde nninze olwaleero. Kino ekituuseewo olwaleero tubadde tuwulira biwulire mu bitundu ebyenjawulo ate kino tukakasizza nti obuzibu bwe buva abantu okukola mikolo nga tebeeteeseteese kuba bw'oba wali maze okweteekateeka toyinza kusapoyitinga bw'otyo bantu. Sente temwazimuwa bulungi mu meeting. Okyobutakuwa ssente gw'ogenda okwanjula omukazi obaako n'enteekateeka eyiyo kuba mu meeting omuntu akuwa lwa mukwano. Fanagana bwe kutyo okuwuliriza abantu toli agenda kujja okukyala ku mukolo gw'abantu n'atalabikako kugamba bofiiriza abantu bangi sente zaabwe ebiseera byabwe era omuntu ateekateeka okubeera nga alina enkola efanagana bwetyo agyesonyiwe aleme kuwuliriza abantu mu mbeera efanagana bwetyo. Kiki kye yandikoze senga aba ng'afunye obuzibu ngo kyeyalibadde alina okukola yalibadde abategeeza ng'ebula wiiki ng'emu nti banne sijja kusobola n'abantu abakusayidi eri y'omukyala ne batateekateeka bintu byabwe n'abantu okuleka emirimu gyabwe ne bajja babirewo bateeketeeka omukolo mugo oba ofiiriza abantu bangi sente zaabwe ebiseera n'okuswaza famire eyo nyini oba ogiswazizza ey'obutajja. n'abo abadde nga bajja mu meeting n'abantu abadde bajja mu meeting okusonderawo ku ssente bonna bwebakubye omu wakati olwaleero eriyo abataategedde nti enteekateeka yakyuse basigadde beekulumula okuba baategeera gye mugenda batuuse eyo natere kiriyo egamba enkola eyo si nnungi era nva waggulu nga ngamba nti abantu abalina enteekateeka fanagala bwetyo bagyesonyiwe. Omu sikiriza nti yababbye wabula kyenzikiriza ayinza okuba yafunye akasente n'ayagala naye abeeko kiyeekolera nga ye
tosobola kumujajinga nti yababbi nga tonaba kumulaba. Olina okusooka omulabe oyogere naye olabe kiki, naye kati tosobola kujajinga muntu nga tonamulaba. Ekyo kirowoozo kyo nga gwe n'abalala nti yababbi naye tanaba kubabba, akyali free kulinda mpaka nga bamulabye. Kyogamba omukolo gye gunaabaayo kiyinza okuba nga kakonyo keyateekawo kakubeera nga bafunamu kasente abeeko kyeyeekolera so nga si bya mikolo, ye yalina ekigendererwa kye ekirala, naye ate si kyakubba kubanga omubbi yona ajja n'akunyagulula, ye teyanyagulula, yakozeseza magezi kubaako stage endala gye yeetuusaako nga ye ayinza okuba nga abadde mupangisa nayagala okwezimbira kayumba naye nga ate akasente talina waakajja, naye nga ate abantu balina sente basobola okusonera ku mukolo ate nebatakusonera ku bintu byankulaakulana. Awo ayinza okuba nga weyayise nga nze gwe nkiraba omu tintanaba kubabbako wadde. Ajjo kyeyakoze kiwa abakazi okuyigirizibwa nti omuntu tebamukaka kwanjula, bateeka okuba bamukase okwanjula nga tabiriiko. Omuntu tebamukaka kwanjula, muleke omusajja yerowooze mwennyini akukole akugambe, naye omufosinga nyanjula, ebyo bye bivaamu problem. Bakazi kati sente ayinza n'okuba adagala kugula ttaka, bayinza n'okuba kakodyo kaabwe n'omukyala we bafune sente. Toli mwavu, mutogo gwe mwavu nga kakodyo buli omu akimanyi, batuzannya. Kati abasonze kikyobagamba, abasonze bo bagume kubanga era niwe yandifudde bandisonze, kati ezo bamuwe bamuleke. Singa yabadde kigendererwa kye si kukuŋŋaanya kasente mu bannekola ebibye byayagala, yandibadde yabagamba dde omwezi mulamba abagenyi tebagwa bugwi ddala abava e Bulaaya. Omanya nti olunaku eruti baliba bajja banno n'obategeeza tetubadde n'omukolo naye ninaye abagenyi abalina okubaako abatajja kubaawo tegujja sobola n'obategeeza mangu ne paka ku meeting esembayo ate ne bakubira bukubizi masimu n'olyoko nga tobalagirira nakifo wekiri goba kitegeeza alina bigendererwa birala tekyali ekigendererwa kya mukolo. Kyo kyewuunyisa kitya tasobola kuŋŋamba nti nno omwami yapanga bakole omukolo mubagenda kwanjula mukyala ate nga n'omukyala akimanyiiko, naye omukyala n'asigala ewa bbaawe ne babeera eyo ng'amanyi nti omukolo mbadde manyi nti oba bagenda okwanjula ebbanga eriyitawo ogenda n'obeera ewaka ne baba banga basenga bakubuulirirako wadde obadde mu bufumbo naye era basenga babawo kino ekintu kye bagattako. Nga omusajja oyo okugaana okugenda n'omuwala ono yali mu mupango, tasobola kuŋŋamba nti omuwala ku ssaawa esembayo tamanyi kiri wa maama nti oba maama baategese bwe bati ku ssaawa esembayo talina agenda wama kulaba kiriyo. Nga bombi bali mu mupango, bombi babakwate ate batatubugunya omuwala ajja kuwogera kuba tasobola kuteeka maama we buzibu bwatyo, maama ne bamwogerera ekyalo kyonna ate nga wuyo nga wamula maama mulemu. Oyo omuwala ali mu mupango sikkiriza wadde ndi mukyala kubanga omukyala baba bagenda okwanjula mu weeks nga 2-3 oba olina kuba wa maama senga n'akubuuliriramu n'oddamu naye n'obanga bakulabiriramu akensusa omwami agenda okujja ng'okyuseemu nga takyalaba oli gwabadde naye buli kaseera naye otegeeza otya okungamba nti nno omukyala naye abadde agenda kujja ku ssaawa esembayo tufa oguba mukolo omwami batugambye agenda kwesimbawo ezo sente bagenda ziteeka mu bululu bapanze nga ye bayimba nti tusibe ekiwaanyi nabo bapanze byabwe mwami na mukyala bagende basibe ekiwaanyi bafune sente z'obululu eza kampeyini kyekyo kye bakoze naye ate balumiza nnyo maama wama omwana we yeegase n'omwami bamulumi abo balumiza nnyo maama ekitakkirizibwa oyo omwana amenya omutima gwa maama waba nga yeegase n'omusajja bakira omusajja yandigaye nti bannaye munsondere sente ngende mu kampeyini kubanga senga mba mpiseemu sente awo ziba zirabize omwezi nga gumu ngende mpasa omukyala naye omukyala awo atukoze bubi ate nga ddala twonoona wabanga yeegase n'omusajja okumenya omutima gwa maama yendowooza yange. Omwami yandibadde akubira abantu n'abagamba mu wiikisi nga 2 nti bannaye omukolo tukole ki tuguyimirize naye obwedda buli amukubira ku ssaawa esembayo ng'omukolo naguyimiriza ate si ye kuba wabula ate bali mu mukubira nti bannange omukolo twaguyimiriza oyo omusajja muferenze wendawo oyo omwami mufere ddala yandibadde ategeeza nabagamba nti bannange omukolo tugusazizaamu ono omukyala naye n'agenda ku kyalo
n'abuulira mama bulungi nnyo basenga n'ababuulira banaye omukolo tugusazizzaawo naawe bamenya emitima gy'abantu bano abasonze ssente naye tosobola kunimba nti nno oyo omwami agenda sobola okufuga eggwanga n'amaka gamulemye okufuga ali mu kulimba bulimbi bantu n'alimba mama addawo ddi omu okumwesiga n'omwana we wanalaba kino ekifaananyi ng'agenda akula kigenda kumuyisa bulungi omwami yayonoonya erinnya enzire mu kalulu ngamba tebandira muwadde kalulu mwivule magezi genyinza omumowa ku kintu ekyo kyeyakoze okusondesa banne ssente n'atagendayo nze mu ndowooza yange kyenyinza otutegeramu engeri gyetugenda mu mbeera ey'ebyobufuzi yadde anoonya kasente ka bifaananyi kati awo yandibuulidde banne ne batuula nti njagala ssente za kampeyini so si kubalimba nti alina omukolo ogw'okwanjula obutaliiyo n'ategesa abazadde eri ku buko n'aleetera omwana w'obuwala okuswala okufuna embeera embi ekisiraani ekyo kyakubye munne nga ye alina kyayisaawo ekikye ye ebigendererwa bye bigenda tutuukirira naye munne kyamukoze tekibadde kirungi naye nze kyemmanyi abadde anoonya ssente za kampeyini kuba bipande naye kyakoze kibadde kibi nnyo ate nakyo kiyinza omuttira akalulu kwenyiwa ate gye bujja ajja kuba ng'ali nadde eri bw'aba nga ssente weeziri ez'okugula ebintu kireme kgenda wala kiveewo nakyo asigale ku bintu byeri byabadde atambuse kyalesewo naddala ab'esayidi yange nangamba ddala omusajja esimu yaayi anti bandabyabufuzi abategeere mumuyambeko kati nga mwe mutuula mu lukiiko mumuggyeko obuvunaanyizibwa obusinga nze omuteesiteesi yandibadde ajja n'eno ssente ne ziba nga teziva waani wa mugole yandibadde ajja n'eno nanga maama kaakati ntutuule olaba tukole kinaki wano kuno tulina tenti okufumba ekibiina kyange kifumba tutuula wali ajja n'atukyalira nako ne tubimwanjulira naye tekikanzeemu nkomo ekyaki abantu kwogera ebigambo kati nkole ki era siina kyakukikolera nina kukigumira ntunula butunuzi gwe nnimbye ne mulimba gwe sirimbye ne muleka ntunula butunuzi ndimanyi muwanidde ku ffene abeeno baife abagenyi abatazunza yani ekiyajuko ekuka wali eri newandagala ekyuma nekigwa banna abakuyisa bebagamba enyama egende basawe para so katumanyi tubadde tuzzeeko tunoonya wali mukolo egyokwanjula nga gyalwale tubadde tunayikyalira tebaba bagambye nti gyayimiriramu sebo soko gye mukolo ki
Emikolo gyayimirira mu ssabo. Eno tusookedde wali eri kuguli eri ne tulowooza nti tutuuse waliwo omukolo emmanga eyo. Mumukubire kajja banyonyo. Mukolo gwagenza olunaku okugwayo nga ngenda tegaba kumalirizibwa bulungi. Bagamba ejja kufaanana bubi. Bayongezaayo ko naye ndoozi ennaku si zeewala nga kuba tebannaziwa bubi. Oba ye omukaala yika yeeteeseteese naye wabadde waludde. Waka we watanneeteekateeka. Era bali mu kwaweefeebwa kuba leero ate abazingi gy'owulira ekizindaalo ate waliyo omukyala gwe bajjayo kaakati n'abateereyo tebalina kukola. Yaluddewo kiiteeka ku mikutu. Yaluddewo? Abantu ogenda kufuna abantu abajja wano kyolina omumanyi. Mumukubireko amanyi. Wange namugamba tuyimirize abantu ng'obudde bukyali. Ng'abange ne mbasitoopinga kati ye simanyi lwaki atabagamba. Waleero kati kabalaza kadde kaggwa n'amadinisa. Oba tatumanyi toyagala paapaali. Agamu tugasuulidde nga nankoko. Kati ye yabalagirirawo. Yaba tulagiridde tuba tetumanyi. Kati bw'odayiwa musenyu mu liiso oba omaze. Kano akaalo bakayisa Kisoko. Kisoko. Kati agamba ddi towuliddeko nti twamugamba lw'ennaku zaali ntono ne tumugamba nti munnange onoomalako kuba abeeno sayidi batebeetegese n'agamba ajja kusobola. Ffe twalimuteekako. Honorable waffe kiki kyatukoze? Wano abantu abagambye nti oba mukadde mwenda. Awe tulina okuddamu ate okusonda. Senga bagambye kinaye ng'okakoka okitegeerekera. Mukadde mwenda Justin. Kale yamuwa bwe tumusabye nedda. Kale bajeti eyo senga gwe balonda akyali mwana muto. Ndowooza yakola bajeti nga bw'ayagadde. Naye nze nabagamba nga mmwe mwetemye nti
mujja kusobola okukola ebintu byammwe era mubitegekedde mwe mutambule n'ebyammwe bino babiveeko kuba senga tagenda toola ssente kumuyambako nze kye nali mugambye naye nze simanyi lwaki yakyesibyeko simanyi lwaki yakiremeddeko nnyo ekyo ekyeyo budget ekyo ndaba si ensonga yammwe wano mwabatanneeteekateeka kwali ye ekyennyumba yakituteera leeti kuba kitadde wiiki eno leeti naye nga namugambanga leeti kati simanyi oba ssente yazifuna leeti simanyi naye ngaekyo ekyeyo budget sirowooza nti nga mmwe kye mulina otambulira senga si yabawa budget kuba si yagenda obbigula ekyo mwandikirese nsuubira ennyumba yeyamukutte yakukwatiza wamu kakati bw'ojja mulonda nti senga naye ng'ate yalimu kaki kati kyenaviirako mugamba nti eyo budget togitwalanga ekikulu ye ajja kujja wano atuukewo nga kyeyakugamba obukadde bwe buti nga gwe kyoleese kyoleese kakati anaggamba nti ddayo kiba kiwedde tajja kuzzaayo eyo budget yagyekoleraku egamba oba nga y'engeri gye byali mu kupapa tewaaliwo nti oba kutuuza miitingi y'essayidi eno alabika senga w'omuwala ye yabiwandiika teka senga w'omuwala engeri gyalimu bawalawala takolangako ku mikolo yendoza yateekamu byasanze naye nze nali musabi nga ye bwe yeeyama gyabyekolera atambule n'ebibye yajje n'ebintu bye kirowooza nti senga ajjamu omuwala awo tuli baddembe n'okugamba oba ono senga agaanye tutwale oli ye kyagamba kati nze kyemmanyi kyekyo kyayapostinga awo kuba bwe yabaliriramu bajeti ya senga erimu ebyo naye nsuubira bo baali bakoze ebyabwe kuba ye njogedde naye ku makya ngamba ebintu ebimu wengeri byeyagulamu naye simanyi lwaki sente abadde abisibye abatakamu ababuuliddemu nti nno byayimiridde era senga nakati abantu we bali twatandika lwakuna ne tubayimiriza senga bangi wadde nenkuba amasimu nembayimiriza kuba oyo ye mukulu w'omugole ye yali amaze namugamba wiiki eri kyandibadde kiwedde naye simanyi yakeerewa mu wiiki emu nga yey'omukolo ojjukira abantu kati oyo yajja mandi namugamba okutuuka ku lwokuna abantu bagenda kuba bayiise wano era senga saabayimiriza bangi baganda bange bonna badde bati abayimiriza buyimiriza nakanyiza sente era banyize bangi banyize ne baŋŋamba tubadde tutegesa obusente bwaffe kati bwe munaddamu tugamba nga ate tubugjeewo nze sirina kyakukola nange kyo ekya bajeti sirowooza nti kyandimusibye naye kati ennyumba eno naye badde ejjamu ebisalo bye temusobola linnya mu semiiti nga tannakala
wano olujja era senga teyayimiriza nze nina ab'ekibiina baali bajja kujja balongoosa naye kati nga balaba wiiki eri bwe wandibadde eb'ennyumba nga tewali kitambula nabo ne banafuuka abafumbi bamusaba ssente esimanyi omuntu wamwe oba lwaki tata ssente of course n'abafumbi balina okuba nga balinawo ne bagula ebintu mu budde ebyokukozesa teyabawa mugayaavu nnyo era bw'aba nga ali sirias ku luno akole ekintu kimu ebyo ebyokuta ssente ku momenti ebisinza okuyimiriza omukolo olweze netwali mu meeting olaba bamugamba obuvunanyizibwa bumu buweka olwantu abalala lwaki ye yabwetwalira nze nali mugambye ez'ennyumba senga yazisindika busindisi wano kuno kuliko bayinyini ye ng'agamba alina owuwe gwajja osindika kati munange owuwe bwe ati tewali yadde nze sinnafunako yadde ekikumi ki era nezo ennyumba ndowooza abatazisa kuyinyini yana mukyalawo senga yanteera ssente wano senga buli kimu nze abantu b'ekyalo bandinyambye wesisobola kutuuka kati ng'ekyemmere ekibiina kyange kifumba munnaffe omu yasituka n'agenda n'amusinkana ne tulindirira nga tumanyi agenda asindika ku ssente bakoleki ennaku ziweddeyo bamukubira munnaye tusale endagala tumugira tusale endagala tumugira mulio eri ekyavuddemu tugamba mukolo ki mwana wange naye wano ye wa taata we awaka taata kati mugenzi mumukansolingi mugabe gundi tejesobola bitambuza yekka mugabe emirimu niwabaawo nti oli ajja leeta bidongo ono wa tenti ono wa byakulya awo biba bitambula buli omu mumutunuulira ku ssaawa yeggwe nga tonnakola gwe ngaekikyo gwe muntu naye kati omuntu omu bwati kati ali eri luusi abeera mu miitingize omukubira n'essimu nga takola ki nga tasobola gikola ate yali mu kampeyini kati awo obwongo bwabuteeka nnyo kuguula nazo zituuka abalungi nabo batabuka naye senga yabiteera akakiiko akategesi ne kagaba ministries kati senga n'ebintu abiraba bulabi nti ssebo kati tukutwala muki mu saaluuni ssebo kati tukutwala wano naye ye tajja bisobola bitambuza nga ye mirundi ebiri tajja bikwasagana ati tajja kusobola kujja kati ebeesi esingira ddala erina kubeewa ku gulawundi we mujja niye tajja kuva eyo ajja ategerera ab'okukyalo jjukira anoonya kalulu alina kusooka kulaba ab'ekyalo biteredde kati nga nze maama ali eyo nze mmanya ekyalo kyange bwe kikola ki naye ajja kwettira akalulu ajja katta wamani atuweko namba y'essimu yandibadde